Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde, poliisi yazingako amaka g'omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu era munnamateeka Sarah Bireete ku kyalo Kiwango Namwenzi mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono. Ng'essaawa eno ono abadde akuumirwa mu kaduukulu ka poliisi ya Old Kampala. 2026 Uganda against Sarah Bireete. Bireete akulira ekitongole kinnakyewa ki Center for Constitutional Governance oluvannyuma lw'ennaku 4 z'amaze mu kaduukulu ka poliisi leero aleeteddwa mu kkooti ya Buganda Road okusomerwa omusango. Kkooti ebaddemu abalwanirizi b'eddembe ab'enjawulo ne bannabyabufuzi okubadde ssaabawandiisi wa Nuupu Louis Lubongoya, amyuka pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka Anthony Asiimwe, Miriam Matembe, Winnie Kiiza n'abalala. Bireete omulamuzi wa kkooti eno Winnie Nancha Jatiko amusomedde emisango gy'okufuna n'okufulumya ebikwata ku balonzi nga tafunye lukusa kuva mu kakiiko k'ebyokulonda. The statement of the offence is unlawful obtaining or disclosing of personal data contrary to Section 35, Clause 1 and 2 of the Data Protection and Privacy Act, Act 97. Ng'ayita munnamateeka we Judy Byamukama, Bireete asabye kkooti eno emukkiriza okweyimirirwa era n'aleeta abamweyimirira okubadde Joseph Beyanga, Winnie Kiiza eyaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti, Joseph Otieno ne Ambassador Judith Sempala. Ono ategeezezza omulamuzi nti alinamu ekirwadde kya puleesa kale nga yeetaaga okwoza ng'ava bweru sako n'okumukakasa nti tajja kwebulankanya mu ntuula za kkooti ku by'omusango gumuvunaanibwa. I therefore pray your honor that this court be pleased to release the applicant on bail on such terms as the court deems fit. Kyokka oludda oluwaabi olubadde lukulemberwa Joan Keko lusabye kkooti obudde okusooka okwetegereza ebikwata ku mwawaabirwa olwo lulyoke luweeyo okuddamu ku kusaba kwa Bireete. We are not ready to make a reply right now. We seek an adjournment, analyze the application and make a befitting response. Era wano omulamuzi Jatiko wayongerezaayo omusango guno okutuusa nga 21 omwezi guno era bw'atyo n'amusindika kwa limanda eruzira. Oludda oluwaabi lutegeezezza kkooti nti Bireete wakati w'omwezi gwa January ne December omwaka 2025 mu bifo eby'enjawulo e Kampala, Mukono ne Wakiso yafuna era n'afulumya ebikwata ku balonzi mu ngeri emenya amateeka. Bireete has applied between the month of January 2025 and December 2025 at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and Wakiso districts. You unlawfully obtained or disclosed data to which National Voters Information controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu bavumiridde kye bayise entiisa gavumenti gy'eri mu kuteeka mu bantu mu kiseera kino bw'egenda ebakwata ne basaka emisango. Naye omulamuzi omusango gutaddeko adjournment up to 21st January 2026. Kati state bagiwadde weeks 3 corresponding ku bail application yaffe. Ekyo kimenya ssemateeka w'eggwanga. Kino kiragira ddala wawetumiridde ng'eggwanga naddala mu nfuga y'amateeka ebitongole ebya poliisi ebisiga eddamuzi ani gwe bakolera ddala bakolera omuntu wa bulijjo bakolera omuntu ssekinoomu. Kyokka ennaku enkutte kulaba nti gavumenti ekozesa abakazi be twalwanira kukola ebintu ng'ebyo. Naye nze njagala kukubira omulanga abanyayuganda mwenyweze. Bless yourselves. Ye tulimu bizibu nnyo. Ate njagala kugamba Sarah togwamu maanyi. Kale ekyokusindika Bireete kwa limanda kitegeeza si wa kwetaba mu kalulu ka bonna ak'omwezi guno.